kale nga tukyaliko ensonga ennyinyi full figure presidential advisor muno baba balondera akaseera ke kamojuka nyesese Catherine Kusasira full figure Buchaman nenga abadde nga outstanding bulijjo ngamba ye full figure era ngo siding nnyo naye ya full figure ya single kola bonna ya full figure government isane muwe protection mutoka kwanga mulaba it is evident since nzeka every morning omulaba yes yavuddeyo naye nayogera ku nsonga zino n'avumira ekikola presidential advisor munne kye yakoze ekyokuba omuntu n'agamba yetaaga kuba nga akangavvulwa do you think full figure akyusizza kati emmundu ze si yoli full figure twamanya nga amuweemu avuma full figure yakyuka dda ne bafaani be bakkiriza nti yakyuka ki dda era akyuse nabo era I am proud of full figure wadde nga luli yali ayogera ebintu ebyamagezi bingi naye ng'agattamu ebintu ne bibulira buli ki naye kaakati full figure ye muntu annyonnyola ekigambo n'okikola ki era Museveni ya achievement because mwe mwali mumwonoonye full figure atuse mu 40 ze kalike watugaye muno omuntu atuka mu 40 za tani full figure ateta natuka mu 40 nekyeggambi ye ate Katonda amuwadde omukisa nti obeera so unprivileged nti yali asitula baana mu Eagles ki production right now holding ekifo kyekimu neyamujja mu kyalo ate nga amusinga n'amaanyi ku ground kati gwe that proud yokka ekumala okukola ki to change anybody mu nsi akyuka nze nyumya ne full figure she has totally what changed mwe mwali mu misguidinze angaye kati tugitadde mu twagiorganizinga yes okuja nga omutankudde just like me tutankula nenga twafomatizinga okitegeera tuli formatted ti you have to talk with decency yogera ebiyamba baki era bw'olaba clip ya full figure eri butcher ekulaga omuntu ali mu pain yes katwebuuzemu wuma kaseera kano wetugenda okulabira emirimu gyayo gyekola kwa Waikibenda agambye n'agamba muno bapetitioninze poliisi era emusango no bagututeyo dda era byonna balina obigoberera tugambe muno Waikibenda ayogera for gallery era ayogera asinzira mu mpaka record za marketinga build brand ye taina kintu kyakugenda kukola nga ki uma president but president bononabonera ne obolaba Museveni wayogera mu State House State House ya gwanga kati mpaka record office za Oma nenga simusango babanga interview we Musanze however nkugamba nti nowadays tuli muki gallery sensational ogasoti oli kyakoze okifune kati Waikibenda ina position ebera mu media by virtue of a position kibabadde batajja muyita every day nga olaba sennyonyi nti akalulu babakamulekeranga supporter teyandiise naye kati ayina opposition ya spokesperson emuleetera okuba ku panels ziki zonna katwebuuzeemu ko Bebekulu on the contrary ye yagambye muno omukulu ono adeservinga kutwalibwa mu rehabilitation si kumusondera ssente si kumuwa nnyimba si kumukolera studio na biki no. What is your take on that because that is controversial ku bayimbi ne bayogedde Bebekulu senga si kwematira yalina obeera president w'abayimbi kuba mu bonna abayogedde Bebekulu yamaze okwogera wategedde nti bali babadde boogera for camera tebalina ezo zonna endorsement bagenda muwa nekimumoso lwaki weeswaza Nisenule bulijjo tomulaba lwaki weeswaza producer Bawa tomulaba bulijjo sije wagambye parasiting kyenkugambye nti kati waliwo ekintu ekiriwo Victor Kamenyi offering 1 million ate nga tolina bakukugoba renti toyina na zakadi za Nuupu balimba balimba era byakedde nga biri sensation nti nkuwadde collab simanyi yakuvuga because people today will monk on you in a different manner ng'olina obuzibu era will just sugarcoat ne bw'ofiirwa abajja okukulambula bajja n'ekigendererwa do you get it so kino kyenkugamba nti Waikibenda boogera for gallery kati atayogera for gallery ye Bebekulu akugamba nti ebyo byonna bimumu offering gasiya omuntu yeetaaga lihabu. What is rehabilitation nga gwabaddeko mu nsi ez'ebweru so twana Uganda bakitega kwao kiringa nga bana Uganda ekigambo kino kibabuzaabuza twalaba Jackson ndi bamutwalayo naye twagenkolanga bizemu kibuuzo kirungi nnyo Smith era oli muvuuka mugezi rehabilitation Uganda bakitwalanga nti wagudde eddalu wayitako oli zolo no abazungu basi bagenda mu rehabilitation yes
baba leader Joe Biden yesime mu America abadde mu rehabilitation. Yes, so rehabilitation kitegeeza nti oyina obunafu nga ggwe obunafu oyinza oba oyina ku sigala, oyina ku njaga, oyina ku mwenge, ku heroin, ku cocaine, ku amphetamine, ezo drugs ng'oziinako obuzibu nga ggwe oli weak. Bantu bangi nnyo nga omusanga drug addict naye nga si kyayagala naye nga buli waba ne problem kati ng'abakazi abakazi waba anywa wayini buli kimunyiiza atya nnyo ng'asumulula ki wayini, waba anywa sigala buli lufunamu paniki ng'onywa ki kati eyo ng'oli wiiki naye nga nawe omanyi nti sigala mubi, ekyo kikutwala mu ki mu rehabilitation. Tulina okudevelopinga mind ne bakugamba Smith gendako ewa psychiatrist tekitegeeza ogudde eddalu nedda kkiriza oyinamu obunafu professional bwayinza okukuyamba weither ne marriage yo oba onyiiganyiiga kati kyekyo rehab kyekyetaaga ku bayimbi ogendako ne mu rehab abadde mu rehab 2 weeks. Yes, si ddalu abantu balina okulekerawo okubanga we twalina edda nga sirimu yakajja gwe obadde toliiwo sirimu weyajja ne wane e Kampala alla ng'abantu tebaddamu kukwata ku kyokutteko tebabeerawo oli ng'abantu bamanyi buli kintu kyonna kyokutteko kati nga bakwaisolatinga nga mu bbanga lya myezi egi ng'oba ofudde naye nga tofudde sirimu ofudde isolation ng'ofudde isolation until people realize nti sirimu buli bulwadde bwabwoyo bulwadde bwa ssanyu. So nga tumaliza ku nsonga eno you decide with Bebe Cool okutwala. Yes, Bebe Cool always abeera agenda okwogera ne waba asiriseemu yeewa obudde ayina overview ayina very good thinking capacity. Nze Bebe ankubira nnyo wano okubya live ebyo okumpaamu ku guidance sinakyo si kirungi era olaba offer ye yerimu meaning. So agende mu rehabilitation bamutwale lwakijja nti si wagenda bamutwale bamusibe emiguwa bamutwale basuula awo kuba kati yavumisizza abayimbi kuba yayinayo obuyimba obu buna busatu naye kati music atambudde. It is insulting okugamba Bebe Chameleon nti ne Lokijja nti bali mu category etya insulting. Yes, nga tugenda maaso tuvuddeyo ndowooza that is your only take abayimbi ekerawo okulipira that is what I've picked out. Yes, abayimbi balimba tulabe ku offer ezo zaddi. Why are you waiting when I'm on my lowest? Bulijjo tamulaba nisenule kati labu kyoga agifunye kati bya internet lwaki tompa buwi nga tokyogedde nako kyogedde. Yes, Smith ondaba ndi down. Lolo kitegere nti Lokijja nti abadde down. Namukolako ne story nga era ali bubi. Yes, nga nisenule mulwadde nga tali mu Uganda nga mwali nga bba wali luddawa ng'akola ennyimba ate jja live naye nga shootinga video Kamenyo nga yali kati ayo sensationalism alimba ayagala kozesa advantage yani yakaseera naye nga Buchaman njagala ogende law taking a course on you dehumanizing somebody kibi. Do you see Buchaman losing his political position okubeera political presidential advisor? Sa advisor talina kya advising a president. But he was chosen. Yes, a president abyogera alina liberty. A word of a president in a land where he governs doesn't cause alarm. Kyobwa Museveni ne waba wanagamba America tebalina kye batugamba ekibiki akyogere mu UN. In politics when you are a political leader what you say before your people doesn't matter.